Ebiseera ebisinga tubeera mu mukwano ne twebuzaabuza ne twegumya ne twefuula abategeera oluusi bye tukola naye ng'ate tetubitegeera. Olwaleero njagala mbabuulire kino. Oli mulenzi, oli mwana wa buwala, olina omuntu gw'odeetinga oba gw'oyagala. Oluusi olina ne plans ezimuwasa. Naye ng'omuntu gw'oli naye mu mukwano ono amazima ga Katonda mu ggulu nga tasobola yadde kwonoonerako oba kuspendingako oba kuteekamu yadde ekikumi kye. Wabula ng'akwetaaga, ng'abeerawo woba omwetaaga nti omukubidde essimu njagala kumiitinga n'omuwa transport ajja, bw'otamuwa transport tayina. Kati ate waliwo n'abanno abankwasa n'ennaku nti omuntu okwogera naye n'obeera n'omuntu mu relationship naye nga bw'omukubira. Tali kkubira, tali kusindikira message, tayina kyakola. Bw'oba tokubye mujja kubeerawo we mutyo. Bw'omunenyaako ba bw'omugambako nti naye munnange ebintu bino nga sibitegeera, lwaki omukwano gwaffe guli bwe guti, bwe sikuba siku. Naye naawe ocomplaininga nnyo, nze sibeera na airtime, nze sibeera na data. Naye ng'omuntu agamba tabeera na airtime, bw'ogenda mu recent calls olaba alina outgoing calls nga zaalastinze okusukka n'eddakiika 2 ng'akubira abantu ab'enjawulo. Si wabula nti be bamukubira. Bw'obanga n'omuntu nga mukyala n'akugamba nga mbutabeeranga na airtime akubira, kigezeeko kebera essimu ye. Kebera mu outgoing calls. Don't focus on the numbers. Wabula focusinga abantu bano bakubika outgoing calls. Ojja kwesanga nga alina ne gwe yakubidde ne banyumya eddakiika 10 naye gwe nga okukubira eddakiika emu talina airtime. Sibeera na data. Ogenda okebera essimu oba ogenda okebera last scene ye ku ssimu yo ng'akulaga nti yakavaako naye tabeera na data. Alina data ali special gwakozesa gwe ng'akutextinga oba nti oli gwakozesa nga textinga abalala oba ng'ayogera n'abalala tasobola kubeera applied one ewuwo. N'obeera n'omuntu nga mu butuufu olina omukyala gw'odeetinga naye gwe nga mu bulamu bwo omukazi oyo talijjako wuwo nga tomuwadde transport. Okumanya nga ne bw'oba oli mulwadde agamu naye siina transport, nandyagadde okujja naye siina transport. Omuntu oyo aba takwagala. Kambabuulire omuntu atwagala oba omuntu akwagala omumanyira mu bizibu. Tosobola kutegeera muntu nti akwagala until ng'ensi eno ekutestinze. Ng'ekutestinze etya? Olwadde, oyavuwadde, bakusibye, ofiisizza, olwazizza. Ebintu ng'ebyo w'osobola okutegeerera omuntu akwagala. Omuntu akubeererangawo mu mbeera embi kaabe mukwano gwo bukwano gwo. Omuntu oyo aba akwagala. Abantu batwagala tuyina kye tuvaako. Bw'ofuna ebizibu tebalabika batwagala mu masanyu, jangu tugende ku ppate, jangu tugende bano, jangu bagulire omwenge bye baagala. Naye bw'ofuna ekizibu nga buli omu amira akasiko. Kati gw'oli awo olina boyfriend wo, olina girlfriend wo, simanya mbu mutijja n'ewaabwe bammanyi. Nagendayo ewaabwe. Omusajja kasita akusitula n'akutwala ewaabwe. Bannanga aba akwagala. Kituufu, omusajja okulaga abantu be aba akwagala. Naye omusajja atasobola kukuteekamu yadde n'ekikumi. Mukwano gwange, oyo omutwala wa? Oyo omutwala wa? Nze njagala mbabuulire omusajja ekikuleetera okulaga nti omusajja akwagala kuteekamu. Tale kusibisa yadde akaviiri ate ayagala enviiri zibeere ensibeera nga zinyirira. Tale kugulira yadde akagoye kale akugulira akatambaala ak'olukumi. Tasobola. Naye mbu akwagala nnyo era naawe omwagala nnyo era planinga kuwasa. Kati waliwo bowuli ati simanya neekolera omukolo. Abaana abawala mwekolera emikolo. Ng'ofaaki. Nze sirabangako muntu yali yeekoledde mukolo gwe like n'ateeka omusajja ssente n'agula ebintu n'akola everything ye omusajja n'aleeta buleesi mubiri gwe mbu relationship eyo n'esurvivinga nedda eba ejja kufa. Nze nno nzikiriza nze ng'omuntu nti ekisookera ddala mu mukwano munene omusajja abeera musajja. N'obeera mu relationship n'omuntu ne mufiirwa ewammwe nga muntu almost muli committed. Muli mu stages ezigamba nti tugenda kufumbiriganwa. Naye ne mufiirwa n'atakwata yadde omutwalo nti transport wuuyo bakaleka kubagize. Ng'olaba ne mukwano gwo asobola okukwatira amabugo n'agakuwa.
mbu ye muntu gw'oyagala era mbu omwagala nnyo mbu era akwagala nnyo. Mwawule abantu ababaagala n'ababakozesa. Omusajja oyo gw'oyita alistinje, omusajja gw'ogamba nti tagaba, omukazi gw'ogamba nti tasobola. Banaye tekirina ku basajja bokka by the way. Waliwo n'abakazi ng'alina obusobozi obusobola okuyamba, naye mukwano n'agaana nga ye tavaako 10. Kituufu abasajja temukyayambika kubanga you disappoint. Ng'ate kyekimu n'abakazi mu kikola. Omusajja akera ku makya n'akolera bizinensi n'omulyamu olukwe. But tetuli kwogera ku bino ebintu ebinene, akina bizinensi, akina mataka, nedda. These petty things, obuntu obutinitini. Kukuba masimu. How do you communicate with me? Bwe mba nfunye ekizibu mbeererawo. Tolimanya muntu akwagala byaddala nga tonnafuna kizibu. Ne wagiba emikwano ogipimira ku kizibu n'ogamba ddala ono munnange mu kabi. Kuba n'Abaganda baagera nti munno mu kabi ye munno ddala. Naye bano be tubeera nabo bano mu masanyu mu mabinu. Mukwano abo si mikwano gyaffe. Abo si bantu be tulina okubeera nga twesiga ng'ogamba nti bannanga njagala nnyo. Kubanga yantadde ku status, kubanga yantimbye buli wamu, mbusimanya biki. Bw'ofuna ekizibu waali. Bw'oba mu bwetaavu bwa ssente atuula. Akatini ako k'ayina omuntu akwagala kagenda okutoola kakuwe. Omukazi bw'aba akwagala n'ofuna ekizibu, mukwano ajja kufuba okulaba ng'alwana mu kivvuunuke. Naye era kijja kusinziira naawe ku ggwe ky'omukolera. Waliwo abantu abamu nga twagala nnyo tuwa naye nga tetwagala kuwaayo. Waliwo ekikula ky'abantu bwe kityo. Ng'era anyiiga nnyo nga tomuyambye oba nga tomuwadde. Naye gwanyiiga waakampa mmeka, waakannyamba emeka. Ekyo nakyo kikulu. Ojja gamba mbu omukazi n'enfuna ebizibu n'atannyamba, abaddewo naawe. Tomuwadde ez'emmere. Tolina ky'omukolera. Wabula gwe ky'omukolera kya kumugamba I love you, kumulimbisa bigambo birungi na kumwebakako. Kyekyo. Kati ofunye ebizibu bakusibye mbw'oyagala apipire mbw adduka agende ewaabwe abagambe bannange omusajja bamusibye mu nsondere ssente. Nedda nammwe ate tulina okubeera fair. Tulina okubeera fair and square. Tosobola kuŋŋamba nti kati ofunye ebizibu nze nkenagguke mbunno mpaapaale kubanga nedda. Gwe w'obaddewo nga tobanna bakusiba obanga oli mulamu ng'oba weesobola ki ky'obadde osobola okunkolera. Kwensinziira okuyiwa omubiri gwange nange ne ng'aka muyirewo omubiri. Kiroboozeeko, kiwe obudde, weefumiitirize otegeere omuntu gw'oyagala. Omusajja gw'oli naye mbu kubanga mbu gw'oli nkuba kyeyo, mbu ye tasobola kugulira data, w'oli tolina wifi, naye you are struggling okufuna data okwogera naye ng'ali Uganda, yadde n'olukumi. Akyasobola okutera omutwalo ku mobile money n'ogukozesanga data, ekyo takisobola. Naye ng'ate obusobozi abuyina. Ng'asobola n'okugamba gw'olina okusinga nze, so bw'aba alina okusinga ggwe. Takwagala ayina gwaziwa. Teri musajja ali stingi, teri mukazi atagaba, bagabira be baagala. Mbw'oyo tavaako bibye, kugwatayagala. Kugwayagala n'okwewola yeewola n'okufungwira afunguzibwa oba afungira whatever. Asinziira asobole okumusanyusa. Kuggwe gwatayagala, ajja kwesuulirayo gwa naggamba. Beebyo ebyange. Omukama abankuumira ate era abanjagala ebyo munjagala mubeere bulungi. Mweraba temwerabira subscribing, liking, commenting. Yeah.